Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV wakati nga tugenda kubanga tukutuusaako ebigenda mu maaso wali Erukunjiri Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna we bagenda okubanga ate babeera olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi finally amaze n'ayanukula amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. Jjukira Dean Lubowa Sava yavaayo n'agamba emabega kaawo nti Joel Ssenyonyi baamuwa akakadde akawumbi kalamba. Yasooka n'ategeeza nti baamuwa akawumbi kalamba abeere nga asirika mu musango gwa Civil Aviation Authority. Ebintu bino bibadde bitambula abantu nga beebuuza ekituufu kyeki kyekigenda mu maaso. Kakati gwali ku Red Zone TV tulokalire nsooke nkuwe details. Omusango ogwo ogwalimu omukyala Jennifer Bamutulaki ogwa Civil Aviation Authority n'ebyali biteteteredde ebyali bigenda mu maaso mu musango ogwo. Joel Ssenyonyi Basekezi obudde buno nga Leader of Opposition mu budde obwo yali akolanga chairperson w'akakiiko akakosase n'abantu be yatuulako nabo era n'abeera nga akunya omukyala Jennifer Bamutulaki. Kakati emabega kaawo ne wabaawo embeera eyajja oluvannyuma lw'okumuwa obwa Leader of Opposition. Joel Ssenyonyi ne kirabikanga ku ba Leader of Opposition bonna abazze babaawo afuuse ekizibu mu nnaku entono ennyo zabadde yakamala mu ofiisi ye ey'obwa law. Ekintu kino kitadde abantu bangi ku bunkenke era amawulire gatandika okuba nga galaga nti Ssenyonyi essaawa yonna ayinza okuba nga afeesinga ebizibu ebijja okujjira okumukomo oluvannyuma lw'ensonga eyo. Joel Ssenyonyi okuzzaayo ku nsonga eri eya Civil Aviation Authority bwe yamala okukola okunoonyereza ku kitongole ekyo n'omukyala ye yali akikulira oba akikulira amanyiddwa nga Jennifer Bamutulaki. Joel Ssenyonyi yaleeta reports bbiri ebigambo nabikuwa mu Parliament mu kaweefubeewe ow'okupresentinga reports ezo era njagala gwampuliriza eno ensonga ndowooza ekome wano ogitegeere bulungi nnyo lwaki Joel Ssenyonyi bamulwanyisa. Njagala okutegeeza gwatugoberera nti Joel Ssenyonyi yajja mu Parliament ng'ayagala kupresentinga report eyo ey'okunoonyereza kwe nga chairperson wa Kosase okwava mu musango ogwali ogwa Civil Aviation Authority. Wabula Speaker Anita Amongo n'amulemesa. Joel Ssenyonyi yalina reports bbiri era nga okunoonyereza kwonna omusango gwonna bwe gwatambula ekyali kimala eggobe mu kibya yali report Joel Ssenyonyi gye yali agenda okuba nga ate apresentinga mu maaso ga Parliament mu maaso g'ababaka bonna ekwata ku mukyala Jennifer Bamutulaki. Wabula Joel Ssenyonyi bwe yajja ku floor ng'ayagala kupresentinga nsonga eno ba report eno Speaker yagaana. Anita Amongo jjukira Joel Ssenyonyi yavaayo n'akutegeeza emabega nti twali tukwasaganya ensonga eno. Speaker Amongo n'asisinkana omukyala oyo Jennifer Bamutulaki ebifaananyi nabikulaga gwabadde atugoberera ku mukutu guno. Bwe yamusisinkana Joel Ssenyonyi n'akomplaininga nnyo n'agamba simanyi kiki kye muba mubala naye tekikola makulu kusisinkana ate muntu gwe tuli mu kunoonyerezaako mu budde wakati nga tuli mu munoonyerezaako. Kakati Joel Ssenyonyi n'agamba kale it is okay nze ngenda kujja ndeete report ngipresentinge mu Parliament. Joel Ssenyonyi bwe yatuuka mu Parliament n'agezaako okuba nga apresentinga report ye ekwata ku mukyalo oyo Jennifer Bamutulaki. Report Speaker teyamukkiriza kwogera kintu kyonna n'amutegeeza nti onaapresentinga endala naye eyo gireke togipresentinga. Akatambi ako nakakulaga bw'oba nga obadde otugoberera. Kakati ennaku zino zonna amawulire ne gafuluma nga galaga nti omuvubuka amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava mbu yaweebwa olwo ssente oba ddiiru eziyinza okuba nga zaayitaayita nga kaweefuba ono wakubeera nga bakkakkanya okulwanyisa n'okumakinga sure nti abantu bonna abafuukidde Parliament ekizibu babeerako abantu ababatandika obbasojjasojja. Emabega kaawo mwalabye omukulu Kisa kya Mukama eyakunama ng'akulembeddemu abantu nti bazze ku Parliament beekalakaase olwa Theodore Ssekikubo nga bagamba mbu bo batuuze b'Essembabule lw'emiyaga naye Ssekikubo tatuukayo. Kati ate jjukira Ssekikubo yakulembeddemu eri Essential Motion ey'okujja abali bakamishona mu Parliament. Kati ne ku Ssenyonyi bwe guli omubaka Leader of Opposition Joel Ssenyonyi okubeera nti afuuse ekizibu mu Parliament akoze omulimu Leader of Opposition gwalina okuba nga akola ne badeployinga social media batandika okubeera nga bamuteekako ensonga ezo era
bannamawulire bangi bavuddeyo nga boogera ku ssente ezo nti Ssenyonyi baamuwa akawumbi kalamba, era yabuuza singa baamuwa akawumbi yandibadde ajja presenting report eyo. Kakati olunaku olwaleero ng'oggyeko ebigambo bya Dean Lubowa Sava n'abamu ku bantu abalala babitambuza, Joel Ssenyonyi agenze ku mukutu gwe n'ayanukula Dean Lubowa Sava n'ababungeesa ebigambo ebyo. Agambe when you fight corruption it fights back, nti buli lwolwanyisa enguzi nayo eba erina okuddamu erwana. Ekitegeeza omuntu gw'olwanyisa tagenda kutuula akulabe bulabi, newankubadde abbye newankubadde akoze eki naye ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga naye yeerwanako, okugezaako okulaba ng'abuzaabuza. Naye mu kubuzaabuza okwo either ajja kusiiga ebitoomi oba ajja kubaako naawe byakuteekako. Mbu Ssenyonyi was bribed with 1 billion. Jukira Dean Lubowa Sava yasooka mu kusooka n'avaayo n'ategeeza ti Ssenyonyi bamuwa akawumbi kalamba. Mu bigambo bye Dean Lubowa Sava bw'oba ng'obijjukira tuzze tubikuwa wano bye yayogera. Yasooka n'ategeeza Ssenyonyi bamuwa akawumbi kalamba mu musango gwa Civil Aviation Authority. Then ate oluvannyuma n'agamba kali kawumbi kamu n'obukadde 4 mu bigambo bye. Ate n'wayita ebbanga era n'akomawo n'agamba kati twakizudde nga kali akawumbi kamu n'obukadde 7 era tulina ne audio ezisobola okukola ng'obujulizi. Dean Lubowa Sava wano Ssenyonyi ng'amukwotinga. Ssenyonyi n'avaayo n'ategeeza they are now saying 1.7 billion because they wanted to match the other 1.7 billion service award. Wanagamba nti kati bakafudde kamu bakafudde akawumbi kalamba n'obukadde 7 mune ekigendererwa ekyokukamakinga nti kenkanenkane nakali akamu 7 ba commissioners kebabba sente z'omuwi w'omusolo ze baatwala. Honorable Joel Ssenyonyi annyonnyola ensonga ku nsonga eno ali mu kwanukula Dean Lubowa Sava. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala kutwala mpola ng'ate nkunnyonnyola ebigambo ebya Joel Ssenyonyi, leader of opposition. Nagenda maaso ng'agamba that's what the thieves in parliament whom we are exposing have resorted to through their propagandist. Nti abamu ku bakulu mu parliament betutandise okubeera nga tukwatako ababbi abayise babbi abamu ku babbi mu parliament abamanyiddwa nga babbi ba lulango. Njagala okutegeeza nti kati yeno y'engeri gye basobodde okuddako okubeera nga beerwanako kubanga bakiraba nti kyetuliko kyekituufu. Kati batandise kwerwanako nga bayita mu ba propagandists baabwe bakali lugambo baabwe ababungeesa ebituufu n'ebitali bituufu. Nti kati yeno y'ensonga yokka gye basigaze okubeera nga bakola. Up to now we are waiting for the said audios. Nti nakati Dean Lubowa Sava yagamba ayina audio ezisobola okukakasa kino, nakati tuzirinze naye tetuziraba, tulinda aleete audio. Also someone needs to advise these fellows to be consistent with the figure they keep talking about. N'amugamba nti wabeewo omuntu omu alabule ba Dean Lubowa Sava bano ne bannaabwe babeere nga bali consistent ku figure ze boogera. Bagamba tosobola kugamba nti yabba akawumbi ate nkya n'ogamba nti yabba akawumbi kamu n'obukadde 4 ate olulala n'ogamba yabba akawumbi kamu n'obukadde 7. Beera organized oyogere ensonga zino ne propaganda wo asobole okuba nga atambula. Dean Lubowa Sava gwe bali mu kwanukula. You will now see more protesters paraded and being ushered nicely into parliament against particular MPs or other hogwash on social media. Ono ng'agamba nti teweewuunye essaawa yonna ng'olabye abantu nga babapanze mbu bajje beekalakaase ku palamenti nga bwe baakoze ku Theodore Ssekikubo nti beekalakaase olwo balage nti oba oliawo leader of opposition oba amanyiddwa nga Ssekikubo oba omubaka yenna nti ayina byatakoze bulungi oba yalidde enguzi oba ekintu ekirala kyonna ng'era bwe wabalaba ku Ssekikubo. Ssenyonyi ategeeza jukira emabega kawo nkikugambye Ssekikubo bajja okwekalakaasa naye byakomawa era byatandikirawa era olwozaani eyali emabega wa bino nga bwe tugenda erukunjiri kkiriza nagano mbeere ng'ate ngakuwa. Joel Ssenyonyi awunzise ng'agamba nonetheless we shall continue to speak out against corruption by the thieves in parliament whom you all know very well. Ssenyonyi ng'ategeeza nti newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, newankubadde mutaddewo propaganda, newankubadde mutaddewo mu deployings abantu ku social media na buli kimu muyinza n'obbaleeta mu parliament mbu bajje beekalakaase. Ffe tetufuddeeyo, tugenda kusigala nga tugenda mu maaso mu kaweefube waffe ow'okubeera nga tulabisa enguzi era
ababbi abali mu parliament nkakasa mubamanyi bulungi nnyo tetugenda kusirika tugenda kusigala tubalabisa ebbanga lyonna paka sente y'omusolo wenaafuna obwenkanya Joel Ssenyonyi finally ayanukudde obwedda buli yeebuuza ensonga eno ndowooza ngikuwadde bulungi nnyo kakasa akantu kano okategedde bulungi nnyo tujja kuba ate tukomawo n'ensonga eno naye tukyali bize tukutuusaako Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye abagenda okuba nga basimbula essaawa yonna okugenda erukunjiri kkiriza nkujukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono Kayingo akutegeeza ku nsonga ez'enjawulo zonna gw'ayina ebizibu ebya buli kika akutegeeza nti genda enjeru ku luguudo olugenda ejjinja bw'oba tosobola kutuukawo osobola omuyitira ku WhatsApp n'aba nga kwasaganyiza ensonga zo 07538564 ye namba kuba omusanga mubeere nga ate mwogerezeganya kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako amanyiddwa nga kye tuyise countrywide tour era essaawa yonna mu dakiika si nnyingi tugenda kujja live tubeere nga ate tukwasaganya ku nsonga eno sigala ku mukutu guno tubeere nga ate tutambula ffenna